ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno ogw'omukaaga pulezidenti Museveni yafulumya olukalala lw'abaminisita be yali agenda okuweereza nabo emirimu gy'eggwanga. Mu bano mwe yalondera mukyala we Janet Kataha Museveni gwe yazza mu kifo kye yalimu mu kisanja ekyaggwa ekya minisita w'ebyenjigiriza. So ladies and gentlemen, this is the moment which the nation has been waiting for. Kati pulezidenti y'omu olunaku olwaleero era akozesezza obuyinza bwe n'alonda John Kirizesto Muyingo okugira ng'atuula mu kifo kya minisita w'ebyenjigiriza mu kiseera nga gwe yalonderamu taliiwo. Muyingo ateereddwa mu kifo kino yali yalondebwa okubeera minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu. Abazadde bagende batwale abaana baabwe ku lunaku olusooka mu ssomero. Bino we bijjidde nga Janet Museveni amaze akaseera nga talabikako ku mikolo emitongole egy'enjawulo kw'alina okulabikira. I say congratulations to you all. Kinajjukirwa nga ne ku kusunsulibwa kw'abaminisita eri akakiiko ka Parliament ka Appointments Committee, amyuka sipiika wa Parliament bwe yali ayogerako ne bannamawulire yategeeza ng'abantu babiri baataasanguza mannya tebaasobola kulabikako gye bali okusunsulibwa nga twakitegeerako nti Janet Museveni yali omu ku bo. Tusoseddemu 8 ne tubakkiriza ne tusanga nga bali fit oba bayitamu netubayisaamu. Omulala yatusabye nti tumwemu akade agenda kujja asinkane naffe. Wabula nga bannayuganda bwe bakyewuunaganya woono gye yabulira olunaku olw'eggulo pulezidenti Museveni ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X yabuulidde eggwanga nga ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu omwaka guno sitaani bwe yali alumbye obulamu bwa Janet. Museveni yagasseeko nti ekyessanyu sitaani ono bwe yabala obubi nga Katonda ayinza byonna yayitira mu basawo ne bakola omulimu ogw'ettendo obulamu bwa Janet ne butaasibwa era nga mu kiseera kino agenza akuba ku matu. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. And I say congratulations to Uganda. Thank you.